Nalukoola bino mbikugamba nga pacho nti ojja tulaba kimaafiya bw'otuukayo n'okyuka ojja tulaba kimaafiya tujja kunyiiga ku. Alright, mbaniriza ku Fix Shots nze Julie Potential, subscribinga, likinga, commentinga. Nate era nkuleetedde omukyala mu bakyala. Munnange omukyala ono twasemba okwogerezeganya. Yali akyakola ku Soul TV awo, then Salt Radio, right? Then byonna ng'akolayo. Then later on nempulira ng'agamba nze nakivaamu bitya neŋŋamba nja munoonyako one time agenda kuba nga ababuuzaako naye nga teweerabira nti programu eno abatuteekamu ssente be basenga Marus Kawomera basange wali ku Anet Plaza shop number F11 first floor w'omusanga wokka munnanga atuusa ebyo engoye ez'omulembe ez'emikolo buli kimu kyonna ky'oyagala solonga zikikwatagana ku mukolo genda senga Marus Kawomera akikuwe ate nga mu by'omu kisenge abaami n'abakyala abakolako bulungi nnyo nnyini ddala batuteza phone accessories wali eri ku bench one ka opposite Shoprite nabo bakuleetera amasimu ag'omulembe program zino okuba ozirabira ku masimu munnange twavaayo ku TV twazirekera baana kati simu zokka ze zitambula so tuteesa bateeseza ddala akabeeyi genda bakuwa essimu ey'omulembe ate nga bakkiriza okukukyusizaamu solonga zitoyasiza screen agalanti ya miezi 6 ate munnange aba Margarita Juice and Coffee balungi nnyo banoonyeeko mu kukuwa akajuice akeddekende ate nga kalungi basange wali kakiri wakiso bajja kuba bakuwa juice omulungi ennamba zaabwe ez'essimu zigenda kuba nga zitambulira ddala awo ate banoonyeeko tebaseera nte nga juice waabwe mulungi hygiene eri ku mutindo kankuwe pacho ate atubuzeeko ate oluvannyuma tuyongereyo nkusanyusa okulaba pacho nze singa muli mutya gye tuli munnange gyebale ogamba otya ng'oneesalidde ka redi people power our power NUP everywhere NUP. Are you sure? Pacho wafuuka politician nnyo ogenda kwesimbawo okwesimbawo si kye ekisinga obukulu but ndi munnankyukakyuka njagala kulaba nga tufuna enkyukakyuka mu Uganda and I'm one of the activists ali kufuba nnyo okulaba nti wabaawo enkyukakyuka. Yes, so abakyala bonna mbayita abawooza nti baatujja emmanju bwe mwava emmanju ne mufuuka ki ne mukolawo ki. So if you use that time bulungi nnyo n'ovaayo emmanju kozesa that time bulungi nnyo nti emmanju ovuddeyo but then ovuddeyo where are we going what next after the okuvaayo emmanju ekitegeere ne bawooza twavaayo emmanju ogwo n'omulembe twavaayo omulembe ne gukuweerera abaana bo ne gugwaliisa okitegeera. So I call upon all the women okuyingira mu struggle tusobole okuba nga tukyusa ku government. Ekitegeeza struggle eno bwewangula obuyinza abaana bajja kuba babaweerera bwereere ebintu bijja kukyukira really but at least certain things twegomba nnyo naffe ebintu bikyukeko ogendeko mu ddwaliro ya government osanga everything nga gyekiri ebereka awo nga tetulaba amazzi kuyingirira abantu nga leero bwe kibadde enkuba yatonye abantu amazzi gabayingirira si leero luuka n'ekyaleero ndooza kyasusse amazzi gatwala emmotoka z'abantu simanyi biki bantu bagamba mbu securing your future. So kakati bali are they at 40 bakyatugamba securing a future nga amazzi gatwala abantu emyala nga gikulukuta mu mayumba g'abantu you know. So that's where I come in and I'm like I think we need change. Olunaku olwaleero omukulu Nalukoola namulabyeko clips nze mbulaba ng'alayira lwaki gwolowooza gwe ng'owa people power oba gwe munankyukakyuka lwaki baali bamuganya okulayira? Of course babadde ne katemba waabwe but amanyi g'abantu nga bw'ogamanyi nti people power nti babadde balina obuzannyo bwe batuzannya nti ate si ye yawangula nti ate tetuna ssente za gazeeti muteeka mu gazeeti koffe munange tusobola ozeesondera tuzireete. Nze nabadde in fact neeyamye oziwaayo nze nga nze kaŋŋambe nti bamulayize. Yes. How much are we talking about? Badde bangaye emitwalo 2 gyali badde miliyoni 2. Babadde yes because Nalukoola twamuteekayo maanyi g'abantu. Yes, it is not si maanyi ge yekka nti oba ki maanyi g'abantu both wane Uganda ne bweru wa Uganda. Okitegeera abantu bamwagala ne twagala okulaga government eno nti byonna bye mukola abantu babiraga people are not stupid.
so era neneebaza nnyo abantu b'e Kawempe engeri gye baalondamu kuba nze tosobola kujja n'onkuba ng'ate onjagala mu kalulu okitegeera tosobola kujja n'onkola byonna by'onkola kati tugeze oli musajja ozze onkwanya otandikira mu kunkuba mpingo oyagala kunkwana naakwagala ekyo kindaga kinti ne bw'onooteeka ewuwo ogenda okukola kyo kitegeera so era Nalukoola mu kuswearinga kwe in twamaze bateekako pressure by the way kuba ffenna twavuddeyo nga buli omu ayogerera mu sayirayo bannange mulayize then parliament also came in era njagala kwebaza nnyo both aba opposition n'abatali ku opposition abamu abafightinga hard okulaba nti gondi nti baali bateeka speaker ku nninga lwaki talayizibwa okitegeera and yet tulabyeko abamu nga obululu buganga leero when they announced before even 48 hours nga bamulayiza so what was the case with his kakati ekintu kya Kawempe wali okirabira ddala nti bannange nga kirabwako n'omuto n'oyo omwana nga asobola kugamba nti gundi ye yawangudde okitegeera but these people badde bateekawo ekibeera naye balabye nti tekigenda bakolera okitegeera nti baagala kuteekawo kibeera nti ate biki anti accountability babbalamu yabadde accountability nga bamanyi muzeeyi agenda gibabuuza because they've used a lot of money mu elections around 6 billion shillings okitegeera so nga baagala kubeera awo delaying tactics ng'emyezi bwe gitambula bwe gikola ki and then my message to Council Nalukoola Council Nalukoola mukama yeebalo mutuusa ku lunaku luno alhamdulillah twebaza mukama katonda Allah era nsaba mukolere n'ebirungi era nsaba aleme kwerabira abantu b'e Kawempe nsaba aleme kwerabira bannayuganda ate ekisinga obunene oba obukulu nsaba aleme kwerabira National Unity Platform nsaba anti wenkyogera bwe nti abakimanyi nsaba aleme kwerabira Bobi Wine nsaba aleme muvaamu kumulyamu lukwe ng'abantu betulonzeeko abamu ne tubayiirawo omubiri ne tubabeererawo n'akugamba ngenda bayiirawo omubiri n'atuuka eri n'akolagana ne gavumenti eriko n'ataddamu kujjukira nti people power amaanyi g'abantu ge gaamuleeta oba NUP eyamuleeta kubanga we the people the power ge twateekamu nti nkubuulire ffe abamu twabadde tubuukanga n'abaami baffe obuuka mpola aleme kulanga osooba ove mu bulire naye ng'ogenda kukola ka live ka Nalukoola kubuuza olaga nti Nalukoola kitegeera ffe abamu n'obufumbo bwafunyeemu ne gundi olulukuluyo kitegeera so bw'onootukola ekintu kyonna n'otuvaamu n'otuuka mu parliament nga tubadde tukwesiga nga tukwesize n'otuukayo n'okola ebitaliimu naffe ojja tulaba kimafya ate ffe tukyakaayana nammwe tetukaayana nammwe naye njagala omanye nti Bobi Wine akubeereddewo sirabangako nebadde by election gye sirabangako Bobi Wine I think appeared like 4 times